Wana wakoze otya tudde mu buto wakoze otya ukandibuza kakati ontabaddewo tatawudde bulungi yafutandisa ate yangambiwe egayule nga negaala ng'alyoka agunsonse kamu mu kituli ekyagejja ekyange ekyagazibwa nga gulyoka guntuuka ku sayidi mira nga n'agasasi gayina nasika nambuza wasika ku nfuli asasika mpanvu nzibu zininga ng'omukono gwange n'alyoka nkuba aga mu kifuba nenjimuddiza ku kibegabega n'alyoka gunteekamu alayivu ne gundaaliramu nempulira n'agasanga sigayo ati bwamaze okukuteekamu tiyakufuseemu mazzi nedda amazzi gazze gokka mu ssusu yange ng'onyumirwa wakoze otya nga biryoka bitandika okunsiiwa n'okola otya wowe lekeraawo gundaaliddemu guntuse ku sayidi miraku nze nagamba siriimu tomutya nze sitya siriimu mpoomerwa baali babikozeeko konza ate babinkolangako nabitandika nankola naye yambula nabutandika yambulamu engoye zonna nenzambulamu zonna yasose kuŋŋamba sokotawaaze n'abako ekigere linnya ku buleedi ekitanda ng'alyoka yakoledde mu nyumba ye ng'alyoka agundaalizaamu nga nkijja naye nga yeyambudde ye yabadde yeyambuddemu mpale